naddala abo abagoberera ebyenfuna by'eggwanga ya lipoota eyafulumiziddwa Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga eraga nga Uganda amabanja bwe gagituuka edda mu bulago nga kati gakunukkiriza mu triliyoni 9.6. Olunaku olwaleero abakugu mu byenfuna bongedde okulambulula ku bbanja lya Uganda wabula bangi omusango bagutadde ku gavumenti nti ate sente zo z'okola zoyingiza tezikusobozesa na kufujjirira magoba gaki ga bbanja eryo. Kaakati Uganda we tutuusaawo. Jenny Nalunga ssentebe w'ekibiina ekiriwo okulondola ebyenfuna mu mawanga ga Africa Kisiatini agamba nti abakulu ba gavumenti kye kizibu naddala bwe kituuka ku nkozesa y'ensimbi. Nze kyendabye ku Uganda eno engeri gye tukozesaamu ssente obulyake bweyongedde era eggulo gundi wa omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti yakyogedde waliwo basasula abakozi mutwalo mulamba abatali nawo obulyake era buli wamu tulaba malwaliro luddawa gundi yabbye ssente bweziti ekyo nakyo weekiri. Nalunga agattako nti ekizibu si kwewola wabula ensaasanya ya ssente ezeewolebwa bwe bukyali obuzibu bw'eggwanga. Ebyenfuna gavumenti mwenejja ssente tusasula amabanja tubikutte tutya tetutaddeeyo ssente. Omulimi tumulese ali ku lulwe ekitongole ky'emmwanyi ekya gavumenti ekya UCDA bakitaddemuko ku ssente naye era ntono. Nalunga alabudde bannansi okwesiba enkoba n'ategeeza nti ebbanja okubeera ku triliyoni 9.6 si enkomeredde nti zino zikyeyongerako ne mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 gavumenti eteekateeka kufuna bbanja. Abatuwola bwe balaba nga musikattiramu mulwanagana ate mwewola wano musasule wano nga interest ekola ki erinnya kubanga oba obikaminze risky. Ekirala kye tulabye gavumenti etandise okwewola mu commercial banks abasuubuzi baffe gye balaga. David Kizito okuva mu Transparency International Uganda agamba nti projekiti nnyingi ezitandikiddwawo gavumenti ne zitazza magoba nti kino kiva ku kuzipapira ne kitwala eggwanga mu kwewola. Ojja kulaba projekiti ezasooka eza Operation Wealth Creation, ojja kulaba projekiti endala ng'eza Youth Livelihood Program, ojja kulaba projekiti ng'eza Women Empowerment Program. Projekiti ezo zonna ziba mbutuufu zandibadde nnungi naye buli woleeta projekiti nga tokoze kunoonyereza kumala kiba kibi. Abakulu bano bagamba nti bazze bagezaako okuwabula abakulu mu gavumenti naye ebiseera ebisinga beefula nampulira zzibi. Kati buli weewola ssente nga tolina guiding framework gy'otambuliramu kitegeeza obeera okolera mu nzikiza. Osobola okwewola ssente leero n'ozinvestinga ate ekintu ky'ozitaddemu enkya ne weesanga nga tekikugasizza. Wadde ng'eggwanga likyali mu katyabaga k'amabanja waliwo oluvuuvuumo nti minisitule y'abakozi ba gavumenti naye eri mu kunoonya ssente okugulira abo bonna abaaliko abamyuka b'omukulembeze eggwanga n'abaliko bassaabaminisita b'eggwanga emmotoka empya nga bwe gwali ku baliko basipiika ba paalamenti. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika. Bannayuganda ab'enjawulo